Kati bwogenda okwesimbawo mu bina byofuzi nze guno si gwe gusoose omulundi gwange okwesimbawo kati tusobola kubuuza nti owaye Yezu anaayingira mu ggulu oba oli ku bibyo kubanga Yezu abadde akolerera eggulu era lyatambuliramu. Abantu abasinga bwe babeera mu politics abasinga currently kati banoonya mirimu n'abasinga they are just in politics for survival naye nze am in politics to serve. Era nzenze ko mubaka wa parliament ayimirira mu constituency ne ku media yonna ne ngamba abalonzi nti botandaba mu mulamwa tompa kaluluko kyeto waliwo yali ndowooza temukiwulirangako because I know that I represent people. Abantu ben representing and not just represent them okufuna ekifo siba representing okufuna ekyokulya mu proud farmer mba representing okulaba nti tubatwala mu nsi ensuubize ekulembeddwa Yoswa waffe oba Joshua Kyagulanyi Sentamu. So mu biro bino kati wano we tuli ku yeekaalu ya NUP awafubutuka enjiri egenda okututwala mu nsi ensuubize. Nkimanyi nti abantu abasinga bagamba ate bwe muntu atuuke mu nsi ensuubize bw'oba otambula ng'olina ebirooto by'obutatuuka mu nsi ensuubize ofiira mu kkubo. Nze nkugambye ngenda mu nsi ensuubize tutambula. Yoswa akutta omuggo gwe n'omunagiro gwe sisina kudda eri kwekubagiza mbu singa baba tebampadde kaadi. Why should I always be pessimistic? I'm very optimistic that I'll get the card because of what I do for the party on the ground. Seno ku kitebe waggulu naye eri ku ground kwange ebiseera ebisinga abantu bapima ebyobufuzi nga bajja ku bitebe. Ebyobufuzi ebyange mbipimira ku ground ne manya nti bwe mbeera mu constituency I'm a representation of NUP. I'm a representative of NUP ideals. Nti buli kibeera ku ground oba nkoze kigoma. Of course sisobola buli kigoma kyange ekyekkubo kiwandiikako NUP. Naye bwe balaba nti nze nkutta omunagiro gwe NUP nga n'ebinvaamu bye NUP nga siri survivor, political survivor. Because politics these days is full of survivors like you saw some people in Mbarara and a certain political party. You see a bigger group of political survivors looking for bread. I'm not looking for bread. I've been in parliament. This is my second term. Even if they don't give me a card, as you say, kubanga abamawulire mwagala nnyo negative part. Tisinga baba tebakuwadde lwaki tombuuziza nti singa baba bakuwadde ogenda kukola ki? But because some of you are always negative, you always look at the negative side, which is totally different from me. I'm always looking at the positive side. I'm just ready to work for the people, regardless. Era wansonga olaba lwaki nzize wano abamu badde nga luli mugamba nti atono omusajja wagira Kyagulanyi naye wa DP. Kakati ennaku zino nentoora shahadu. Mwemaze okutoora shahadu kati tuli ku muzikiti. Tulize okulaba masheeka bagamba ki okulaba nti naffe bakiifu kaadi tuzaayo enjiri eri wansi esobole okutambula. Kati wano wendi ye Vaticano ye NUP. Ebigambo byonna ebiri wano tulinza okubitwala mu constituencies zaffe. Abantu abasinga majorly balowooza ekibiina kye kirina bakolera. It is not the party to work for me. It is me to work for the party regardless. Era ebintu byonna byolaba nga nkola eri mu constituency I do them on behalf of National Unity Platform. I may not pronounce directly nti bo eno gyolaba ngikozerwa National Unity Platform. Naye abatuuze b'omu bitundu bajja kubuuza oyo omusajja wa kibiina ki nga balyoka bandaba nga ntaddeko engule eriko National Unity Platform. Wanya abantu abasinga ebigambo basoma bisome ne babireka ekigambo National kitegeeza gwanga unity okwegatta platform omukago wetubirira. So ye ensonga lwaki olaba I'm very optimistic nti no card ngenda kugifuna. Ebiseera ebisinga mubadde nga mubuuza ekintu ekyo nga tukyali eri etalusisi naye kakati tuzze Nineve. Ffe tweyogererako ne tugamba nti kati tutandise olugendo lwaffe tetusuubira kyennyanja kutulya ng'ekyalya Yona kubanga tuli ku lugendo olutuufu. Tumanyi nti tulina bangi abakemettererwa emitima abasuubira always negative from NUP, but we shall always give them a positive side that without NUP Uganda is totally gone. Era lino tuli wano kusuubirya Uganda.
Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugulum Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Naye mu NUP naye nga yeebuuza bakiwandiise batya amangu naye olugero lw'okusomera lwakumenyera bwereere n'osoma emyaka egyo gyonna n'ojja ku edyo ya Kabaka n'oyogera ebiyiikatwe omusajja omukulu omuyivu yanswaziza nnyo sijja mwogera linnya. N'olwekyo ekyekugwa kw'ebibiina sobola kyetondera ekibiina ekitayimiridde, ekibiina ekyekimpatiira, ekibiina ekitwala abantu ng'ekyokusaaga, ekibiina ekitambulanga ekidiinidiini ekiri awo cult kijja kugwa. Kyova olabanga omuntu bw'alondebwa ng'alondeddwa nga ffe tulondebwa nga tolina kangolira konna kw'otaddemu, omuntu oyo yandibadde aweebwa ekitiibwa. Ekyokubiri, nga Uganda tuzze tutambula nga tunnaba kufuuka republic, twali tufugibwa obwakabaka buli omu mu kitundu kye. N'abataalina bwakabaka obugundivu ng'obwa Buganda obwa Bunyolo, Tooro n'abalala baalina chiefdoms era nabo balina engeri gye baali beefugamu. Bwe twafuuka republic 62 waliwo okukkiriza nti twefugire wansi w'ebibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi ebyo nga mwe mulina okusibagibwa ennono buli omu kwayimiridde, kwasuubira nti kwagenda okulootera eggwanga litambulire okwo. Saagala kuza mu bantu mu byafaayo naye bw'olifuna obudde oba tulisaba Dr. Kazibwe ayitire mu bato basaagala kumanya bategeere Uganda bw'etambudde, puroguramu z'ebisomesa ebyafaayo by'ensi, obudde ebyafaayo by'ensi yaffe eno gye twatandikira ba IKMSAs ne batandika ebibiina ne binafuwa ne bagatta bakoze UPC ng'ebiza bitambula byonna obutabaawo ebibiina bya bufuzi wakati wa 66 kutuuka 80. Waliwo obotaawo kyebuliisa maanyi, waliwo emyaka gya Amini egyawatuuyaawo mpaka 80 ebibiina ne biddamu. Ndowooza tuzze twakkaanya tutambule bwe tutyo. Kyova olabanga mu 86 okutuusa 2005 bazzayo ebibiina. Kyekimu ku biseera bye tutwala nti byali biseera bya kutufugira ku kabalaza mu bumenyi bw'amateeka. Aba movement bwe baagamba nti ebibiina biveewo abantu tebabyagala, abantu basigala nga babibanja mpaka pressure bwe yasukka ne bagamba tubejjeko. Sigwa oba kyazanga no batubejjeko. Ekyateesaawo ebibiina era ekibibanjibwa nga institutions ezirira ebyobufuzi, abantu bayisiremu ebirowoozo, abantu abakkaanya ku nkola ey'obukulembeze bayisiremu ebirowoozo okubaawo batuusa obukulembeze eri abantu. Abantu banaabawuliriza ne babategeera ne bagamba nti ekyo kyekirooto kyabwe batambule nabo. So n'olwekyo byatandikibwa oba byakkirizibwa mu mateeka okubeerawo to associate and disassociate. N'olwekyo eridde tulina bw'olijjawo. Omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti ntandise ekibiina ne bannange, tebula sikkaanya naawe ogamba nti ekibiina kya Mpuuga. Olwo lwe lulimi olusiga banakyemalira mu bibiina. Ekibiina kya Yusufu Nsibambi giyite DF, giyite FDC,
tukira ekibiina kya Yusufu Nsibambi. So tokeera ku makya n'ogamba nti kirooto kyange. Ekibiina kimu kye mmanyi oli kyagamba nti vision bearer ali yokka. Saagala kyogerako. Kati abalala balina kukanya na vision ye. Nze n'abantu abanfaanana bwe tuyigabana ebirowoozo twasalawo omwaka gumu kati n'emyezi 3 okutandika ekibiina ekipya. Nga bw'otegeezezza mu nnyanjulayo ekibiina ekyo tuzze tuwuliziganya ne bannaffe abatandika ebibiina ebibadde dormant ebibadde byebase. Amateeka ssebo galina emirundi ebiri gakkiriza okutandika ekibiina. Mu teeketefu ebibiina by'obufuzi osobola okutandika ekibiina mirundi ebiri. Osobola okutandikira ku 0 n'ogamba kanoonye erinnya noonye emikono buli district mpite mu mitendera gyonna ntandika ekibiina ekipya. Oba osobola okukola kibadde rebranding n'ofuna ekibiina ekiriwo n'okiwa ennono empya ne kibeera nga kifuuse ekibiina kipya. Kakati ffe twalowooza ne bannange nti olw'obudde obutono bwe twalina n'effubitizi n'enge n'ekkokobereze eriri mu bantu bano abayivunaanyizibwa mu kuwandiisa ebibiina ne bategeera nti mpuuga yali mu kunoonya emikono wayinza okubaawo embeera enzibu. Kyovola amannya g'osomye tompuliddeemu ku batandisi b'ekibiina naye nga ddala badde ngoberera buli kimu ekikolebwa ne tugamba tufune bannaffe abatutegeera be tutegeera ne twogeraganya nabo ekyo kikkirizibwa mu mateeka. Ne tutereeza ennono y'ekibiina giyita ideology ne tukyusa colours z'ekibiina ne tukyusa n'akabonero simbo. Oli muyizi wa byafaayo na byabufuzi bw'onoonya Green Partisan Party colours zaayo twasigazizaako kala emu eya green ne twongerako burnt orange ne twongerako ne blue yayita Marian blue. Kakati ze colours 3 balina akabonero nga kango ne tukakyusa ne tufuna akabonero ak'omuti guyita omuvule omunene ogulina enduli. Kakati ye Democratic Front. Kakati olwo n'abagamba nti bannaffe babonaabona okuwandiisa ebibiina bano nga bayanguye. Kakati balowooza nti okuwandiisa ekibiina kulinganga kwewandiisa ku LC. Si bwe kiri. Ekirala bannayuganda ndowooza bulwadde bwammwe temusoma mwagala bababuulira bubuulizi nti kino kyabadde. Ekyo olabanga mu Uganda olugambo lungi nnyo okusinga amawulire amatuufu kubanga abantu tebaagala kusoma. Kubanga bw'osoma bw'ofuna ennono originality y'ekintu bw'ogifuna ennono y'ekintu bw'ogifuna. Ekibiina kino nga kitambula gazeeti zaafuluma okuva omwaka oguwedde. Gazeeti kyekiwandiiko ekitongole ekya gavumenti naye tebabiraba. Balina bye babagamba ku TikTok eby'olugambo. N'omwaka guno mu mwezi gw'okusatu ne bafulumya gazeeti ey'okubiri eya DF era tebabiraba. Naye nga byonna mu ebiri kala ne bagamba kino ekibiina kino abantu bano wammanga bataddeyo constitution empya, abantu bano wammanga bataddeyo colours empya, mulina kye mugamba ennaku 30 sasa ne ziyitawo tebawuuna. Ebyo tebabiraba. Ne mugamba olugambo nawulidde ensonyi nawulidde n'omusajja omukulu wamukyazizaako ntijja kumwogera erinnya naye mu NUP naye nga yeebuuza ngu bakiwandiisa batya amangu naye nga olugendo lw'okusoma lwakumenyera bwereere. N'osoma emyaka egyo gyonna n'ojja kwegera Kabaka n'oyogera ebiikatwe omusajja omukulu omuyivu yanswaziza nnyo sijja mwogera linnya kati tosobola nakugoberera. Naye bino byonna byayitibwamu bulungi nnyo. Ne medical ngende ku kinyusi ng'ekigendererwa kituufu ebibiina we biri bingi n'ebibiina nga bikola ki ebibiina nnono nkola. Kyova olabanga etteeka lyalekawo eddembe okutandika okuggalawo n'okuvaamu. Ne ssemateeka ssebo yawa akadirisa naffe abali mu paalamenti nti mu mwaka ogusembayo oli wa ddembe okuva mu kibiina ekimu ogenda mu kirala. Ebibiina by'obufuzi olw'okuba binoonya kukulembera abantu bandibadde tebabeera mu kibiina kya byabufuzi nga tebakkaanya ku kyakkola. Bwe muba temukkaanyiza ku kyakkola munda ate abantu munaabaweereza mutya. Okutandula ebigere
ofuluma amasengere ng'abaweza leediyo yannyinimu mulina okuba nga mukkanyiza mugenda okugamba abantu ku mpewo kamisona kanzikata genda okwogera mu kikkaanyaako kakati abantu babeerenga baddembe owali embeera tegeeregeka ovaawo bakole ekyo kibakkaanya nakyo buli lutalo olwaliwo Dr. Semogere nga atukulembeddemu okulwana okuzzaabo enkola y'ebibiina by'obufuzi twandyagadde naffe tubeerenga amawanga amalala agaakula ebibiina by'obufuzi ne bibanga endowooza y'abantu ku mawanga gaabwe n'entambuza yaago ekendeezeddwa ku bibiina 2-3 naye olw'okuba nti tulina kutuuka ku ddaala eryo tekikyewalika ekyokubiri medi bw'obeera nga gwe mpuuga ng'okoze ebyobufuzi n'obukulembeze ku ddaala lyembikoleddeko ne ku mutendera gwentuuseeko bemba sirina kibiina kya byabufuzi kyendimu onsuubira kukola ki kugenda kufuuka munnaddiini nasala okubeera munnabyabufuzi ebintu ebinyinza okuba nga sijja kusobola kubifuuka mu myaka gino n'olwekyo bwe mba nnyina bannange benzikaanya nabo mu byobufuzi okugenda okufeesinga bannayuganda kyabwenkanya okugenda nabo nga tweteserese bulungi ekyo kyenkikkiririzaamu nnyo ebibiina bingi batugambye 228 n'ebibiina ebiri active biri bimeka kubanga kino kye twazizza obujja wali tukiwuliranga nako bingi biri ku mpapula naye ebibiina ebiri active mu byobufuzi ebibiina kye bigamba ensi si bingi nnyo ate bannayuganda bageze ekimala basobola bikenenula ndoza bannayuganda kirungi okuweebwa omukisa okuwuliriza endowooza ya buli muntu ne basalawo nti ono yajja otukulembera medi nandyaganye tubeerenga Kenya oba tubeerenga Ghana oba tubeerenga America nesife kaffe tulina ebibiina ebingi wakagoberera okulonda kwa Bungereza ndoza mwalimu ebibiina 8 ebyalondebwa mu Parliament ya Bungereza mu Parliament ya Uganda mulimu ebibiina 6 sisife tusinga ebibiina ebingi ekyokusatu lwaki ova mu kibiina kino n'odda mu kirala ng'ani atavudde mu kino n'agenda mu kirala ani gw'omanyiyo ng'oggyeko abatono nga Kanso Yusufu ye yava mu university n'agenda mu kibiina yakabitandika ebbanga lyamala ate nga batandika FDC yali active kyabugunjufu mufo ky'okwetema embale n'oviira banno n'ogenda n'okola n'abo bokkaanya nabo ebyobufuzi byandibadde bikolebwa kyabugunjufu okusinga okwewerekereza ebigambo ebitali kye bigattako buli omu okutyoboola munne ndowooza kyamagezi okugenda n'ogamba nti tukole kino ne bannange tugende eri abantu era sirina kubuusabuusa nti bannayuganda bajja tuwa omwaganya batuwulirize bannayuganda babadde bankubira amasimu n'okumpeeza messages mu bbanga eriddako tugenda kubafulumiza ebinaagobererwa okufuuka otya memba tugenda kuteekateeka okulonda suli kibiina kyakukola appointments nti gundi mpuga yalonze oli nedda tugenda kujjayo gye muli ennono gye manyi ebyobufuzi nti abakulembeze b'ekibiina balondebwa si bagundi yasinga obuwanvu gwe ngenda ogenda naye nedda tugenda kuteekateeka mulonde okuva ku byalo okutuuka waggulu ne bwe twogerera ekibiina tekirina president kirina bakiteekateeka naye ekirangiro kye nnakoze ku lwa bannange kikyabadde kutongoza kibiina tosobola kutongoza kibiina nga tolina bammemba kwabadde kulangirira omukolo ogw'okuwalula omwana gujja kutuuka nga ne kaadi zifulumye emitendera gy'obukulembeze nga girangiriddwa tujja kusimbawo abakulembeze ku buli mutendera mu kalulu akajja mukama nga tuwadde obulamu mpuuga akola ngani kati ndi mukwanaganya mpita coordinator bamulonda baba mu appointing coordinator kuba kukutuula ne mukkaanya nti gundi atwogerere mu kaseera kano bamu appointing ate wa appointment beekolebwa muntu omu kuba kukkaanya consensus ideology erimu ensonga nnyingi gyetuyita get up y'ekibiina kanjogere ku byangu 3 bina ekisooka tugenda tuyite ekibiina ekyenkyukakyuka reformist party ebbanga lyonna tugenda kusigala ku kintu kyetuza twogerako enkyukakyuka mu mateeka mu ssemateeka mu nkola y'ebibiina mu palamenti mu ngabana y'obuyinza we reformist party engabana gw'oba otwa okutaaka so n'osala
njogera ku ngabana y'obuyinza singabanya engabanya etegeeza nti Medi asazeewo bwe twala Kabuuyi ono atwale amayinganyi DF eyagala kukana ku ngeri ya kugabana buyinza era tukkiririza mu kugabana obuyinza so si obuyinza obwetuumye ku senta tugenda kulambula bulungi ngeri tulowooza nti Uganda erina okuddamu. Medi nze omu kubakkiriza nti nga tufuna obwetwaze waliyo Lancaster Conference. Lancaster eyo we wali okwogera Uganda gy'enaafaananamu n'obuyinza gye bunaatambulamu. Ekiseera kituuse ndowooza Uganda efuneyo Lancaster eyaffe ey'omulembe guno okuddamu okwogera ku Uganda ekyo kimu ku byo kugabana buyinza. Ekyokubiri tuli kibiina ekigenda okusoomulako ennyo ku butonde bw'ensi. Era teweewuunya lwaki akabonero kaffe omuvulo ogwo omunene si kakoofiira si ngatto naye omuvulo ogwo tumanyi obulabe obutuuse ku ggwanga lyaffe olw'okwonoona obutonde bw'ensi n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tugenda okufulumya mu biwandiiko bye tugenda okufulumya mu lulimi olusinga okubeera ffe abajjayo obwanga okubooleseza ensi ne tusaba abantu obukulembeze si kintu kyangu. Kanso Yusufu Nsibambi oyo mu kwootinga yali yeekengera nnyo genda mu bantu okwesimbawo era ng'abeeraliikirira naye n'afuna imaani n'erinnya n'agenda neyeewaayo naye nga abatya. Muganda wange Sebunnya bw'omubuuza kiki ekitegeeza okugamba nti nyambadde ngenze mu bantu si kintu kyangu. Kyova olabanga omuntu bw'alondebwa ng'alondeddwa nga ffe tulondebwa nga tolina kangolira konna k'otaddemu omuntu oyo yandibadde aweebwa ekitiibwa. Ekyokubiri nga Uganda tuzze tutambula nga tunnaba kufuuka republic twali tufugibwa obwakabaka buli omu mu kitundu kye n'abataalina bwakabaka obugundivu ng'obwa Buganda obwa Bunyolo Tooro n'abalala balina chiefdoms era nabo balina engeri gye baali beefugamu. Bwe twafuuka republic mu 62 waliwo okukkiriza nti twefugire wansi w'ebibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi ebyo nga mwe mulina okusibagibwa ennono buli omu kwayimiridde kwasuubira nti kwagenda okulootera eggwanga litambulire okwo. Saagala kuzza mu bantu mu byafaayo naye olifuna obudde oba tulisaba Dr. Kazibwe ayitire mu bato basaagala kumanya bategeere Uganda bw'etambudde mu programu ze ezisomesa ebyafaayo by'ensi awo obudde ebyafaayo by'ensi yaffe eno gye twatandikira ba IK Musaazi ne batandika ebibiina ne binafuwa ne bagatta bakoze UPC ng'ebize bitambula byonna obutabaawo ebibiina bya bufuzi wakati wa 66 kutuuka 8 waliwo obotaawo Buliisa Maanyi waliwo emyaka gya Amini egyawattuuyaawo mpaka 8 ebibiina ne biddamu ndowooza tuzze twakkaanya tutambule bwe tutyo. Kyova olabanga mu 86 okutuusa 25 bazzayo ebibiina kyekimu ku biseera bye tutwala nti byali biseera bya kutufugira ku kabalaza mu bumenyi bw'amateeka. Aba movement bwe baagamba nti ebibiina biveewo abantu tebabyagala abantu basigala nga babibanja mpaka pressure bwe yasukka ne bagamba tubejjeko sigwa babakyazanga no batubejjeko. Ekyateesaawo ebibiina era ekibibanjibwa nga institutions ezirera ebyobufuzi abantu bayisizeyo mu ebirowoozo abantu abakkaanya ku nkola ey'obukulembeze bayisizeyo mu ebirowoozo okubaako batuusa obukulembeze eri abantu banabawuliriza ne babategeera ne bagamba nti ekyo kyekirooto kyabwe batambule nabo. So n'olwekyo byatandikibwa oba byakkirizibwa mu mateeka okubeerawo abantu babe nga bakolagana era bakkaanye n'okwawukana mu mateeka to associate and disassociate.
N'olwekyo eridde tulina bw'olijjawo. So omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti ntandise ekibiina ne bannange, kyobola sikkaanya naawe okugamba nti ekibiina kya Mpuuga. Olwo lwe lulimi obwedanga nti Mpuuga ne banne, olwo lwe lulimi olusiga oba n'akyemalira mu bibiina, ekibiina kya Yusufu Nsibambi. Giyite DF, giyite FDC, tokiira kibiina kya Yusufu Nsibambi. So tokeera ku makya n'ogamba nti kirooto kyange. Ekibiina kimu kye mmanyi oli kyagamba nti ye vision bearer ali yekka, saagala kyogerako. Kati abalala balina kukanya na vision ye. Nze n'abantu abanfaanana bwe tuyigabana ebirowoozo twasalawo omwaka gumu kati n'emyezi 3 okutandika ekibiina ekipya. Nga bw'otegeezezza mu nnyanjulayo, ekibiina ekyo tuzze tuliziganya ne bannaffe abaatandika ebibiina ebibadde dormant, ebibadde byebase. Amateeka ssebo galina emirundi ebiri gakkiriza okutandika ekibiina. Mu teeka erifuga ebibiina by'obufuzi osobola okutandika ekibiina mirundi ebiri. Osobola okutandikira ku 0 n'ogamba kanoonye erinnya, noonye emikono buli district, mpite mu mitendera gyonna ntandika ekibiina ekipya. Oba osobola okukola kibadde rebranding, n'ofuna ekibiina ekiriwo n'okiwa ennono empya ne kibeera nga kifuse kibiina kipya. Kakati ffe twalowooza ne bannange nti olw'obudde obutono bwe twalina n'effubitizi n'enge n'ekkokobereze eriri mu bantu bano abayivunaanyizibwa mu kuwandiisa ebibiina, ne bategeera nti Mpuuga yali mu kunoonya emikono, wayinza okubaawo embeera enzibu. Kyovula amannya g'osomye tompuliddeemu ku batandisi b'ekibiina, naye nga ddala badde ngoberera buli kimu ekikolebwa, ne tugamba tufune bannaffe abatutegeera be tutegeera, ne twogeraganya nabo, ekyo kikkirizibwa mu mateeka. Ne tutereeza ennono y'ekibiina, giyita ideology, ne tukyusa colours z'ekibiina, ne tukyusa n'akabonero simbo. Oli muyizi wa byafaayo na byabufuzi, bw'onoonya Green Partisan Party, colours zaayo twasigazizaako kala emu eya green, ne twongerako burnt orange, ne twongerako ne blue, yoyita Marian blue. Kakati ze colours 3. Balina akabonero nga kango, ne tukakyusa ne tufuna akabonero ak'omuti guyita omuvule omunene ogulina enduli. Kakati ye Democratic Front. Kakati olwo n'abagamba nti bannaffe babonaabona okuwandiisa ebibiina, bano nga kyayanguye. Kakati balowooza nti okuwandiisa ekibiina kulinganga kwewandiisa ku LC. Si bwe kiri. Ekirala bannayuganda ndowooza bulwadde bwammwe, temusoma, mwagala bababuulya bubuulizi nti kino kyabadde. Kyova olabanga mu Uganda olugambo lungi nnyo okusinga amawulire amatuufu, kubanga abantu tebaagala kusoma, kubanga bw'osoma bw'ofuna ennono originality y'ekintu bw'ogifuna, ennono y'ekintu bw'ogifuna. Ekibiina kino nga kitambula, gazeeti zaafuluma. Okuva omwaka oguwedde, gazeeti kyekiwandiiko ekitongole ekya gavumenti naye tebabiraba. Balina bye bagamba ku TikTok eby'olugambo. N'omwaka guno mu mwezi gw'okusatu ne bafulumya gazeeti ey'okubiri eya DF era tebabiraba. Naye nga byonna mu ebiri kala ne bagamba kino ekibiina kino abantu bano wammanga bataddeyo constitution empya, abantu bano wammanga bataddeyo colours empya, mulina kye mugamba ennaku 30 ne ziyitawo. Tebawuuna ebyo tebabiraba. Ne mugamba olugambo nawulidde ensonyi, nawulidde n'omusajja omukulu wamukyazizaako wano tajja mumwogera linnya, naye mu NUP naye nga yeebuuza bakiwandiisa batya amangu, naye nga olugendo lw'okusomera lwakumenyera bwereere. N'osoma emyaka egyo gyonna n'ojja ku ediyo ya Kabaka n'oyogera ebyekatwe, omusajja omukulu omuyivu yanswaziza nnyo, sijja mwogera linnya. Kati tosobola na kugoberera. Naye bino byonna byayitibwa mu bulungi nnyo. Ne medical ngende ku kinyusi ng'ekigendererwa. Kamisona. Kituufu ebibiina we ebiri bingi, n'ebibiina nga bikola ki? Ebibiina nnono nkola.
Kyova olabanga etteeka lyalekawo eddembe okutandika okuggalawo n'okuvaamu. Ne ssemateeka ssebo yawa akadirisa naffe abali mu Parliament nti mu mwaka ogusembayo oli wa ddembe okuva mu kibiina ekimu ogenda mu kirala. Ebibiina by'obufuzi olw'okuba binoonya kukulembera abantu bandibadde tebabeera mu kibiina kya byabufuzi nga tebakkaanya ku kyakkola. Bwe muba temukkaanyiza ku kyakkola munda ate abantu munaabaweereza mutya? Okutandula ebigere, okufuluma amasengere ng'abaweereza b'eriyo yannyinimu mulina okuba nga mukkaanyiza bimugenda okugamba abantu ku mpewo. Kamisona kanzija katono nalina omuzindaalo Kamisona Honorable Mpuuga Nyende Mukungwe twogera ku kibiina ekya DA yadda kyatuwa ssebo. Kyembadde ntegeeza ssebo ekibiina bakiyita DF. DA mukago ogugatta ebibiina ebiri wansi nkitegedde kati ssebo omuli SDP, PDP ne formation z'aba citizens endala. So DF ye mwana eyakazaalibwa wansi w'omukago ogwo. Kyembadde ntegeeza nti si kya bugunjufu okubanga mufuluma Bulange, mufuluma Masengere, ng'ono alina bandage, ono ali ku miggo muba kwekuba nga mugenda kwogera abantu ba Kabaka ku bifa embuga. Izo munkuuka. Munkuuka. Muteekwa okubanga temugenda okwogera mu kikkaanyaako. Kakati abantu babeerenga baddembe. Owali embeera etategeerekeka ovaawo bakola ekyo kye bakkaanya nakyo. Lwe lutalo olwaliwo Dr. Semogere nga atukulembeddemu okulwana okuzzaawo enkola y'ebibiina by'obufuzi. Twandyagadde naffe tubeerenga amawanga amalala agaakula ebibiina by'obufuzi ne bibanga endowooza y'abantu ku mawanga gaabwe n'entambuza yaago ekendeezeddwa ku bibiina 2-3. Naye olw'okuba nti tunaakutuuka ku ddaala eryo tekikyewalika. Ekyokubiri Medi, bw'obeera nga gwe Mpuuga ng'okoze ebyobufuzi n'obukulembeze ku ddaala lye mbikoleddeko ne ku mutendera gwe ntuuseeko, bemba sirina kibiina kya byabufuzi kyendimu, onsuubira kukola ki? Kugenda kufuuka munnaddiini? Nasalawo okubeera munnabyabufuzi. Ebintu ebiyinza okuba nga sijja kusobola kubifuuka mu myaka gino. N'olwekyo bwe mba nnyina bannange benzikaanya nabo mu byobufuzi, okugenda okufeesinga bannayuganda kya bwenkanya okugenda nabo nga tweteserese bulungi. Ekyo kye nkikkiririzaamu nnyo. Ebibiina bingi kyekyo bonkanya batugambye 28 wano ssebo. Naye ebibiina ebiri active biri bimeka? Kubanga kino kye twazezza obujja batukiwuliranga nako. Bingi biri ku mpapula. Naye ebibiina ebiri active mu byobufuzi ebina kye bigamba ensi si bingi nnyo. Ate bannayuganda bageze ekimala basobola bikenenula. Ndoza bannayuganda kirungi okuweebwa omukisa okuwuliriza endowooza ya buli muntu ne basalawo nti ono yajja tukulembera. Medi nandyagadde tubeerenga Kenya oba tubeerenga Ghana oba tubeerenga America. Nesifika ffe tulina ebibiina ebingi. Wakagoberera okulonda kwa Bungereza, ndoza mwalimu ebibiina 8 ebyalondebwa mu Parliament ya Bungereza. Mu Parliament ya Uganda mulimu ebibiina 6. Sisi ffe tusinga ebibiina ebingi. Ekyokusatu, lwaki ova mu kibiina kino n'odda mu kirala? Ng'ani atavudde mu kino n'agenda mu kirala? Triple jump. Ani gw'omanyiyo ng'ogyeko abatono nga Kanso Yusufu ye yava mu university n'agenda mu kibiina yakabitandika ebbanga lyamala ate nga batandika FDC yali active. Kizibu nnyo okutambula nga bwe tutambula mu byobufuzi bya Uganda n'ogamba nti tojja kubaako kyokyusa. Naye leero ndi embadde musibadde bibiina. Subi si kibiina, FOC si kibiina, eza citizen informations, zali pressure groups, ebyo si byali bibiina. N'olwekyo abantu baffe ekyo nakyo bakitegeere. Ekyokuna kya bugunjufu mufo ky'okwetema embale n'oviira banno n'ogera n'okola n'abo bokkaanya nabo. Ebyobufuzi byandibadde bikolebwa kya bugunjufu okusinga okwewerekereza ebigambo ebitanye kye bigattako. Buli omu okutyoboola munne, ndowooza kya magezi okugenda n'ogamba nti tukole kino ne bannange tugende eri abantu. Era sirina kubuusabuusa nti bannayuganda bajja tuwa omwaganya batuwulirize. Bannayuganda abadde bankubira amasimu n'okumpeeza messages. Mu bbanga eriddako tugenda kubafulumiza ebinaagobererwa ofuuka otya memba. Tugenda kuteekateeka okulonda
suli kibiina kya kukola appointments nti gundi Mpuuga yalonze oli nedda tugenda kujja gye muli ennono gye manye ebyobufuzi nti abakulembeze b'ekibiina balondebwa si bagundi yasinga obuwanvu gwe ngendo gana naye nedda tugenda kuteekateeka mulondo kuva ku byalo okutuuka waggulu ne bwe twogerera ekibiina tikirina president kiina bakiteekateeka n'ekirangiro kye nnakoze ku lwa bannange kikyabadde kutongoza kibiina tosobola kutongoza kibiina nga tolina bammemba kwabadde kulangirira omukolo ogw'okuwalula omwana gujja kutuuka nga ne kaadi zifulumye emitendera gy'obukulembeze nga girangiriddwa tujja kusimbawo abakulembeze ku buli mutendera mu kalulu akajja Mukama nga tuwadde obulamu. Mpuuga akola ngani kati? Ndi mukwanaganya mpita coordinator. Esebo. Coordinator bamulondo baba mu appointing. Coordinator kuba kukutuula ne mukanya nti gundi atuogerere mu kaseera kano. Bamu appointing. Ate wa appointment. Appointment beekolerwa muntu omu. Kuba kukanya consensus. Ideology erichi? Ideology erimu ensonga nnyingi. Yetuyita get up y'ekibiina omusingo guyimiridde kanjogere ku byangu bisatu bina ekisooka tugenda tuyite ekibiina ekyenkyukakyuka reformist party ebbanga lyonna tugenda kusigala ku kintu kyetuze twogerako enkyukakyuka mu mateeka mu ssemateeka mu nkola y'ebibiina mu palamenti mu ngabana y'obuyinza we reformist party engabana oba engabanya engabanya gwoba otwa okutaaka so n'osala njogera ku ngabana y'obuyinza singabanya engabanya etegeeza nti Medi asazeewo gwe twala Kabuuyi ono atwale amayiŋŋaanyi DF egabanya eyagala kukana ku ngeri ya kugabana buyinza era tukkiririza mu kugabana obuyinza so si obuyinza obwetuumye ku senta tugenda kulambula bulungi engeri tulowooza nti Uganda erina okuddamu Medi nze omu kubakkiriza nti nga tufuna obwetwaze waliyo Lancaster conference Lancaster eyo we wali okwogera Uganda gy'enaafaananamu n'obuyinza gye bunaatambulamu ekiseera kituuse ndowooza Uganda efeneyo Lancaster eyaffe ey'omulembe guno okuddamu okwogera ku Uganda ekyo kimu ku byo kugabana buyinza ekyokubiri tuli kibiina ekigenda okusoomulako ennyo ku butonde bw'ensi teweewuunya lwaki akabonero kaffe omuti guli omuvule ogwo omunene si kakofiira si ngatto naye omuvule ogwo tumanyi obulabe obutuuse ku ggwanga lyaffe olw'okwonoona obutonde bw'ensi n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tugenda okufulumya mu biwandiiko bye tugenda okufulumya mu lulimi olusinga okubeera olwangu. Sebo tuyanze Honorable Mpuuga bino ebibiina okujja kwabyo ng'ekyammwe kubanga ono nsibambi wa FDC baavaako PFF gwe wali wa NUP kati mwakoze DF amakulu gaabyo tebitabangula enkyukakyuka eriwo tebitabangula embeera eriwo eyo eriwa ebyobufuzi ebitambula byebiriwa byolimu ebyobufuzi ebiriwo byoyogerako Medi kwe kugenda ekawempe nga waliyo by election abantu ne babasaavinga mu miggo byoganga byetugenda okukyankalanya waki tubikyankalanya nze ndowooza nti kusaawa eno akaliwo kavuyo ako kalina okubeera intercepted tulina okukalinnyamu eggere wabeera okuddamu okuwuliziganya mu kiseera kino mpozi kyoyagala okujjayo nti katabangula ebibiina ebiriwo ebibiina kibira kibuyaga bwajja 28 kibuyaga bwajja ng'oli nsogasoga gwa tuba toyina kyokola mu kibira bw'oba oli muvule ojja kusigala oyimiridde ensogasoga ojja kugwa bw'oba oli paapaali gajja kunkumuka n'olwekyo ekyokugwa kw'ebibiina sobola kyetondera ekibiina ekitayimiridde ekibiina ekyekimpatiira ekibiina ekitwala abantu ng'ekyokusaaga ekibiina ekitambulanga ekidiinidiini ekiri awo cult kijja kugwa bino mbireese nga nesigama okukola kutuba tutunulira twalinawo Miriya Kalule twalinawo Abedi Bwanika twalinawo Bidandi Sali twalinawo Beti Kamya bona nga wagamba maamu amanyi nti badda muti nyoge kati embeera eno olina gy'abayitako myaka 4 kino kirinamu kantu konna Mpuuga Maybe tubadde
very meticulous tubadde begendereza nnyo kwagwe sijja kubusabusa mu Luganda waliwo agali awamu galuma ennyama ne bagamba zirindaba olwange kituufu kati awo omugwa wammwe kakati ndowooza tubadde beerufu mu kye twagala tukole era wampita wano nga tandise ekisinde kya DA ne nnyonnyola nti mu DA tukkiriza nti buli omu alina ekibiina kye ne waliwo ebitono ebikkirizibwako ebikkaanyizibwako tubikole era tukyali ku mulamu ogwo tolaba nti mu FDC mwavuddemu ekiwayi nkikola PFF era nzikiriza nti ku mmeeza y'emu okutudde FDC aba PFF basobola okutuulako ne tukkaanya on the bare minimums neggwanga sinimiro ya muntu waliwo ebyo byobadde oyogerako nti mukoze ebibiina binaateeka emmere ku mmeeza y'Abannayuganda binajjawo ekibattaka binajjawo ekibuzaawo bantu kati ekyo kyenjagala ffe munaatuyamba gye tutakkaanya mu nnimirira y'ekibiina tubikkaanyeeko ng'abakakaalukanyi b'ebyobufuzi mu kutaasa eggwanga bisoboka bulungi bwe tubanga buli omu ng'ab'amalala bakkakkanye ng'abeeyisaawo abakamirwa ebibiina bakkakkanye n'abeepanse nga bategedde nti obuweereza buno si bwa lubeerera etteeka lyange lyaweebwa Nakut erya Nakut lyayita kubanga ye yali aleeta iPod mu tteeka ly'ebibiina by'obufuzi ate eriryo eryabwe lyangabana eryange lyankolagana ngabana era enteekateeka gyenateeka mu paalamenti erimu ku mateeka 8 genateeka mu paalamenti gateesebweko eryo lyaweebwa olukusa kubanga naye nalina kusala ga nkolwa okubanga lijja ku fulo nga njagala obuwaayiro bubiri bwokka bwe babukyuka mu tteeka eryo lyakolebwa mu 2005 mu mbeera ndowooza nsonyiwa gye ndi makiwa yinza wesikutte bulungi era Nakut liriki erya Nakut Faith lyangabana ya nsimbi eziwa ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti ekiyitibwa yali aleeta amendment okuleeta iPod eyingire mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi nti bw'obanga toli memba ali active mu iPod togabana ku ssente ziri eziwa ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti awenyendo mukungwe ayagala kulongoosa obwayiro bubiri akasooka 17 akogera ku bibiina okwegatta mergers kawandiikibwa mu ngeri ya kisaazisaazi kalina ebintu bingi byekatannyonnyola tugambe mpuuga ekibiina kya mpuuga n'ekyampindi bumaali byegase bwe mukola maaja ekimu kivaawo nosigalawo ekibiina kya mpuuga wakiŋŋaanye nekale ekibiina kya mpuuga kubanga njogedde mu first person naye nga ndeta plural sisinjula oluzungu olusinza ekyokubiri akawaliro 18 ku nkolagana coalition ekigattisa ebibiina kwekukola kye bayita special purpose vehicle SPV nti tugenda mu balonzi aba DP aba DF aba FDC n'omulamwa nga tulina n'essimbo emu ey'omuti ogw'omuvule mu nkolagana etteeka eririwo ligamba mukola omukago ate buli omu n'agenda n'akabonero ke mu kulonda mpuuga ayagala ki kaakati njagala tugende nga tulina akabonero kamu nga twegasse n'ebirala bingi nnyo byentaddemu nga bw'olaba e Kenya naye nakino medical nkijjeyo nti saagala bannayuganda batye nti waki okoze ebibiina ndowooza naye batuba tunaakola tunaaleeta ebbuguma erinaayamba bannayuganda obbawa essuubi ku nsonga z'okoonyeeko abantu balina okugatta endowooza medi weebuuza nti lwaki ennaku zino paalamenti mu opposition balekeraawo okubanja abantu abaabulawo tebakyayogera ku nsonga zebayogerako ez'obutonde bw'ensi tebakyayogera ku kibuzi kikwata abantu kiki ekyabaawo kiba kitegeeza nti oluusi abantu n'ebibiina bayinza okwawula emibala ogenda okwetoloola nga gwe ng'omukulembeze ky'oliko n'abalala mu kibiina mugoba obusolo bwa njawulo ogoba mbogo bali baagala kujja nkofu kakati n'omanya nti ogwo omwaliyo tegusobola kuggusa lutabaalo lunaagabula kyalo n'omanya nti nyina okugulawo tulina okuyiga ebyobufuzi nga onawo kibirige bwagambye bwalaba enkwale ate n'alumba e Kenya olaba batambula mwagala nnyo ebyobufuzi bya South Africa ANC gy'olaba eyo bibiina 6
kungululira ANC ne wansi waayo wali ebibiina 6 ebyobufuzi by'abayudaaya yuza ebyo biraba tiwali kibiina kisobola kufuga kyokka lwaki mwami Museveni ne banne batufugidde mu bujoozi kubanga twabakkiriza okuzimba ekintu ekinene nga tewali agamba tulina okukwata ensuuluulu tusandika okusambula ku kibanja kyabwe kifuuke nakyo olukolobozi lubajja okuwulira ku ssaawa eno tebawulira kyova olaba obadde obuuza yabadde kololo mwami Museveni yeetonze mwami Museveni yeenenyeza mwami Museveni si kapere byakola abimanyi era amanya nti kakati waliwo enkalu kati ku ssaawa eno akimanyi nti abantu badde bamusibira enkalu bamuwa paasi Uganda y'enkya